Budu oye, Budu juu, Budu power, muri bakabi. So ekiwa Pokino, Leka Mugombwa, abatamanyi byakuno, kyalo wa Pokino ayitibwa Mugombwa. Omukayize, babaka bannange otuuka mu Parliament ya Uganda, bayanjuddwa wano. Abakulembeze bonna mu gyeddiro gy'enjawulo, abataka bannabuddu basebo ne bannyabo, munengatteko tukube enduulu ey'akaleekereeke nga twebaza amaaso mungi njagala okwebaza otukulemberamu kulwannyinimu nga bannabuddu ku misinde gya leero nga tugoberera ekiragiro ky'amaaso moogi okudduka emisinde gino ku mubala ogutunaffe abasajja okubeera abasaale okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Sabo Pokino emyaka 3 egiyise natabaala ensi y'abeene eno nga nnambula emirimu egikolebwa. Ne buli we natuukanga nga mbuuza abakozi ba gavumenti bantegeeze Mukenenya waatuuse. Era mu kiseera ekyo nategeeza eggwanga bitole gye nafuna. Nasanga akabenje eryantonde kaali k'amaanyi nnyo nga bali ku 11%. Naye kalungu naye waliyo ekizibu, nga waliyo ekizibu budde obwo. Era ne ŋŋamba nti bw'oba oyingira mu bitundu ebyo okulira ne walikayo fulaga emmyufu egamba nti wano oyingira Kabiddenja ne Kalangala naye waaliyo akabenje. Ebitundu bya Buganda ebyali obyennyo n'ebitundu by'eggomba. Naye maaso mungi tumweyanza. Nkakasa bulungi okujjako ng'olina mpulira zibi n'otamanya kabenje ke tulimu ng'abantu ba Buganda nga Uganda. So ekiwa Pokino njagala nsinzire wano nsabe abavubuka naddala ab'obulenzi, kubanga abavubuka ab'obulenzi okufaananako n'abasajja bali mu myaka gyaffe musalawo kyamaanyi nnyo ku Mukenenya okusaasaana obutasaasaana. Naye kimukubisookerwako okujjako nga bazaalibwa n'akawuka oba tiwazaalibwa nako notufaayo kumanya status yo ng'omulabe wa Buganda. Waliwo eddenze lye Ssejo Pokino lyagenda okwekebeza akawuka ne ligamba nti mukama waabwe yinza lisanze bagaddewo. Abakuvuganya baffe ne ligamba ekyo ntonyi ebisanze biri kinagikoze eki kati obwo bwe bugwango obusembayo. Nsaba abavubuka abali wano okumanya status yo, weetaasa n'otaasa n'abalala, ojja kubozeemu omulanga gwa nnyinimu. N'ekisembayo nsaba ekitiibwa olunaku luno okusaba abasajja abali wano mudemu mubeere abasajja. Abasajja abatambula nga bambadde empale enganze naye nga busajjasajja wabula kyogereko bweba obusiga akawuka olowooza nti wali naye nga takola ki? Buzunga buzunzi. Mukole musimbe mumanyi nga Tito yalagira olwannyinimu tufune ssente tuzzeewo buddu tuddemu tugaggawale tukuze ekibuga kino n'ensi ya Buganda. Buganda ejja kutojjera buto. Buulidde kati unyesaza okimanyi bulungi ife ababaka bo ebuddu tesobola kulekerera. Era bw'otugamba nti otulete tuyingirawo okimanyi bulungi nnyo
Ttiimu yo yamaze kasite gyendabirira kekanasale ttiimu ya Buddu era akwelijja kabula ekiro taata. Mukama wange abakabo bansuubiza bamanyi omubaka wo batumanya kabonero Omugalaatiya talya bigambo bye. Nziruka n'omubaka omukyalo wa City mukyala Kakambi olwaleero ansobedde mu Paalamenti ya Uganda ye mubaka omukyala asinga okubaka omupiira mu East Africa wano. Emyaka ena egiyise muwulira emipiira ya Paalamenti tewali amusinga kusuuta ggoolo mu East Africa wano. N'olwaleero emisinga agidduse n'agitambulako ekitundu. Ayagala nnyo emizannyo manyi nti majja gidduukirira. N'abalala abajja okutwegattako okwagira Buddu bajje. Obufuzi abaagala abato abajja. Mujje ekyo tukikwata bwe twakitandika dda mujje temukwatibwa nsonyi. Mujje mwogere Buddu kwe kwaffe. Bajje era Sappookino okwebaza okukatonda ng'ozibira kkubo eyo y'ennono ya Buganda. Omuntu awe bw'omwaganya n'amanya obuwangu bwe n'amanya nti owange obusajja bukirana. Okubeera n'esembayo amatooza nnyini